No way omwana munogamba nti yafunye accident. Yafunye accident. Abakampani temugenda kulaba ggulu. Temugenda kuliramuzaako wadde n'olunaku n'olumu. Kojjambala nkulamusizza. Nsuubire nti oli bulungi mukwano. Weebale tuweereza. Ne mwami Kadama TV naye mulamusizza. Mbaagaliza Easter ennungi newankubadde oba muli basiraamu naye zino ennaku zitutwala ffenna kitasi ne tubeera nga tuli mu nsi yaffe Uganda. Mbaagaliza olunaku okuluyitamu obulungi. Naye kojja ndina nanka gyenva okulaba, vidiyo gyenva okulaba ey'ono omwana eyali yakava e Uganda. Tubale mu mwezi gumu ne bagamba nti yafunye akisidenti. Bannange, bano abantu ekigamba bakikozesa bakikola bakigenderedde. Omwana omupya atannaba nakolako wadde emyezi 5 mugambe nti yafunye akisidenti. Akisidenti efunibwanga mu bannayuganda bokka. Mu bannayuganda bokka. Ogula omwana wa muno omugye Uganda omuleeta eno ogambe nti yafunye akisidenti nga gwe ekigendererwa kyo olina ekigendererwa ekyokuwonya gwe omuntu wo. Omwana wa munnaffe bayinza n'okuba nga balimba mbu musajja w'embasi nga si musajja w'embasi. Abo gwe baba wambu yayogera bwaba mbu ow'embasi yayogedde bw'ati. Omanyi kampani ezo zirina olugezigezi. Zirina nnyo olugezigezi. Babalimba nti musajja w'embasi naye nga si w'embasi. Bayinza okuba nga ne bennyini abo nga bebeevaamu omuntu ab'oku ofiisi e Uganda ne bagamba nti mugambe bw'oti. Ate bamanyi nti abantu baffe tebategeera. Bamanyi nti oba tebategeera. Simanyi nakumanya bannange waliwo lw'owulira ngo oba oyagala oba sikimanyi. N'oyo omwana muyinza okulowooza nga gy'ali naye nga yafa. Omanyi bano abantu kati saawa zira nakino ekya Nakintu bwe kyagwawo at least bagamba nti no katuwoze naki ne maiti tetuwozezza na mulamu. Kuba bamanyi nalabye ku nanka yajjo ono omuwala ye Rehema. Si Rehema. Ono omuwala gwe bazzaayo juzi ku Lwomukaaga. Ajara nga kampani ekola olukujjukujju teyagala omwana bwe baba bakamutuusa bamulabira ku kisaawe balabe bennyini muntu balabe bakakase ye muntu waffe. Kampani ekola olukujjukujju teyagala bennyini muntu balabe mwana. Bakukusa baleese ambulensi baleese kesimbu bamutwala muziika ku ddiiru ki bannange kampani. Bannange abantu ba kampani lwaki tebategeera kuwe balina kkoma. Otunda omwana wa munno okimanyi nti oli mutunda naye agenda kubeera nga saddaaka y'abali olw'okuba mwagala ssente. Bannange abantu ba kampani babadde ki? Kojja tebali bwe babalimbira nti ow'embasi yayogera n'abo famire. Balimba ba ofiisi abo bennyini. Omanyi kati ffe akageri katuludde mu kintu kino tulaba bannaffe bafa. Abantu babwe babalimba kiri. Ffenaffe kati tulinga balooya. Tutegeera nti bano bali kulimba kino kye kituufu. Balimba.
benyini ab'ofiisi abo be baavaamu omuntu n'atandika okulimba buli kati bagenda bazanyira ku wongo n'olumu omwana ayinza okuba nga yafa. Kampani ezo mbi nnyo. Kampani zigenda okutunda omwana oyo nga zimanyi nti nno tulimu otunda naye saddaaka. Kibi nnyo. Naye abantu b'omwana oyo basitukiremu bagambe bateeke kampani kuninga kojja tujja kulaba gwogenda olumu okutuwa amawulire ng'otugamba nti omwana oyo yafa. Ojja tuwa wano amawulire ng'otugamba nti no yafa kati bakyebuzaabuza bakimanyi ekiriwo. Kampani emanyi bulungi nnyo ekiriwo. Kampani kyeyagala otugamba nti terina namba ya ssimu ya boosi w'oyo omwana gwe yagenda okukolera. Ate Abannayuganda lwakuba nti nno ebintu bino bambi tetubimanyi. Abannayuganda baffe abantu baffe baba tebabimanyi. Ennamba ya mukamaawo ebeerayo mu ofiisi eyo. Ne ku nnanga z'osayininga ku mpapula z'osayininga kontrakiti yo buli ennamba olwedde bagirina bananga obusungu bwendina bagirina baagala okugamba nti nno kampani eyo ey'e temanyi mwana we kimufaako. Lwaki tebuulira bantu ba mwana kituufu nti oba omwana yafa? Baagala balinde wayiseeyo emyezi 2 ali mu ggwanika balyoke baasame nti nno yafudde. Abantu ba kampani tewali agenda kulaba ggulu, tewali agenda kulaba jjana, tewali. Zino esente za ku nsi zibamalira mu bwereere. Kuno ku nsi tuliko akaseera katini. Naye lwaki tokolerera ekiseera ekinene gy'ogenda okubeera? Ne muwangayo abaana b'abannammwe nga mubawaayo nga saddaaka kubanga muli kufuna ssente. Bino bya ku nsi. Akaseera k'oli ku nsi tokamanyi. Naye ekifo kyo ky'ogenda okubeeramu emirembe n'emirembe okikoleredde otya? Obulamu bwo bw'ogenda okuddamu obulala obukoleredde otya ng'ovudde mu buno? Olowooza eriyo b'onaatundanga? Eriyo b'onaawangayo nga saddaaka? Mukama Katonda wakabadde otutaasa abantu ng'abo taata w'ekisa n'obaswaza n'oweeyo omwana n'ogamba nti yafunye akisidenti. Abakampani temugenda kulaba ggulu, temugenda kuliramuzaako wadde n'olunaku n'olumu.